waliwo abaasuzeewo kubanga abantu bakuŋŋaana wano wakolerwawo ebyewuunyo ababifuna ebyenjawulo bingi. Amakulu agali mu kukuŋŋaana kwaffe olwaleero kujjukira kwa mukama waffe Yesu Christu ku musaalaba olw'ebibi byaffe. We are here, we are trying to remember the situation, how our Lord Jesus Christ, the way he suffered. Uno Kristu akaliga ka Katonda, uno ajjawo ebibi by'ensi. Beesimye abayitiddwa ku mbaga eno ey'akaliga. Ayi Mukama, sigwanyiza oyingire mwange, ababeegera boogezi kigambo, omwoyo gwange gunawo. Nja kusanyuka nnyo ogoberedde ekiteebezo ly'omusaalaba